Tuwaye nkwaniriza nnyo olunaku lwa mukaaga Saturday lwe lunaku lwe twaddako kati ku ssaawa 12 okutuusa nga bannaffe abali wali ku ssaawa zaffe eza Sunday bamaliriza bye bakola tujja kuddayo oluvannyuma lw'ekiseera naye nga eno yetwaye program gyenzikiriza nti ekukola bulungi ekiseera kyonna ky'ogiraba ate era ekyusa ebiseera by'ensi eno. Nze Frank Alisimbi nga bulijjo olunaku olwaleero tugenda kutunuulira nsonga ya kutulugunya tocha. Waliwo abantu bangi abayise mu kizibu kino oba embeera ey'okutulugunyizibwa mu ngeri nyingi, abamu mu birowoozo, abalala mibiri gyennyini physically, oli n'abeera tortured n'atuusibwako ebiwundu n'engeri endala nnyingi. Omukyala gwe tulina olunaku olwaleero y'omu ku bantu abatuusibwako ebikolobero eyo mu myaka egy'ekinaana nga gitandika. Katonda n'amusaasira n'abeera mulamu n'okutuusa olunaku olwaleero waali. Ennaku ezo yali anyumiza ebyamutuukako ne ngamba nti ebintu ebyo jangu obibuulireko ku bantu baffe program eya Tuwaye. Era olunaku olwaleero omukyala Felly Bamwanga, maama nsanyuse okukulaba. Weebala okujja ku show. Bali batya yonna gy'ovudde? Batutumira? Okay. Tuwaye bamatendinga. Okay. Tweyanzizza. Okay. Mbuuliraako omukyala Felly Bamwanga. 1987 we tuba tutandikira emboozi yose weesibuka wali wakava mu ssomero ng'okyali muwala muto ng'otandise okukola nga secretary. Wali okolerawo? Nali nkolera mu Ministry of Internal Affairs in the section of construction. Mubakola ku by'okuzimba? Okuzimba, kubajja. Okay. Okay. That office was opposite Ginger Road police station. Era bakyaliwo awo weebali? I think they are there because the building is still there. Mwe watuulanga mwennyini? Mwe natuulanga omwo. 77 twogera ku mulembe gwa Idi Amin. Akyaliwo awo. Kati nenzija ntandika ebiseera bye tetwanoonyanga mirimu. Mwali mwesiimye. Bakweta buyisi bakuwadde eno? Posting. Kati nze ne bampostinga mu Ministry of Internal Affairs. Secretary. Olwo ova kusomerawo osomeddewa? Nakawa President Mobs. Nembwe namala okubwe bampostinga eyo nintandika okukola. Kati eventually ebintu nebibeera bibi nga Archbishop Ruwum afudde. February lwe baamukwata. Bamukwatira awo. Then nga 17 kiroozebwa lwe yattibwa. February 17, 1977. I think I can't remember. Yes. Kati ebyo awo ne batandika tracing whoever had some connection. Now, because he was arrested, he was killed with the minister. Kati awo ba secretaries bo Ministry of Internal Affairs ne babeera ku bunkenke. Batandika okutuyiganya. Ba secretaries baba ba Ministry of Internal Affairs. Minister yafani Archbishop. Yes, Bishop Minister erinnya lingenzeeko. So therefore Archbishop Ruwum at that time it meant he had a connection with the Minister of Internal Affairs. N'olwekyo n'abali mu Internal Affairs baali balina kye bamanyi ku byali byogerwa nti Archbishop agezaako okusuula gavumenti ya right. Ebintu ne biba bibi Frank. Ebintu ne biba bibi. Mwenna kitegeeza mwabuna emiwabwawo. Haya. Nga bakugamba n'owuli olinga kugamba bagenda kukwata. At that time nga si Bamwanga is my maiden name now. Mwami wo. Naye nga at that time nali nshemereirwe. Felly nshemereirwe. Feredas nshemereirwe. Felista nshemereirwe. Ne batwala singa nnyo. I was forced to good enough nga nali na being into government sasura sente entono nga na application mu Scoul. Scoul abasukaali. Lugazi eri Sugar Corporation. Lugazi waliyo omuvubuka nga tunava naye ku kyalo naye nga yamanya nti nakola application kakati ye nankubira essimu nangamba naye gwe nga bali kukola mu interview nga tozze konze sinaba kufuna baluwa mpita anti ebiseera ebyo of course
through post office. Nothing more. P.O. Box Kampala. P.O. Box. Naye tubonye. Otyo. Munange there and then, the way I was, ngamba mukama wange nti feelinga bubi. Nogende Lugazi. Nenkola interview nengikyamula. Mu kaseera ako nga baga bajja bakwata bakwata tusula ku bunkenke. I was sleeping in nyumba yange yali Martin Road muka Old Kampala. Waggulu wali. Nga otya n'okugenda waka katolina woyita kati nze bwe nagenda being nti waliyo oyo omuvubuka nze bwe yankubira essimu nengendera ddala. Tewakomawo. I did not come back. N'ennyumba n'ebintu byamu ate nga nalina ebintu kuba bwe natandika okukola mu mwanyinaze nampa ebintu byamuvubuka atandika. Muvubuka atandika saabijjamu sadda up to today. Kakati tebakulanga ku Radio Uganda nti nanyine ennyumba kunoonya owayero saagambye jangu tujja jiggalawo bw'otajja ne batandika okunoonya. Kakati ne babaawo esatani munyoroboyi n'aŋŋamba anti you didn't put in a resignation letter. Resign now. No, ku internal affairs. And I resigned. Reason for resignation, mama wange mulwadde nnyo. She's bedridden. Yensonga gyewawa. Yensonga gyenawa. Nga mama ye yaliyo e Kabale, is it? Yeah, Rukunjiri, me am born in Rukunjiri and married in Kabale. Okay. Kakati awo ne bandeka tebangoberera in fact. Ebyo byokungoberera okunoonya kuba bali tebamanyi bagenda kunoonyeza wa mu Rukunjiri. Banneno bo basigala bali ku bunkenke e Kampala. Frank, semanyi mwana wange. Kuba nabyo byali bibi. Okujjako nti Amini ye teyalondoolayo bano bali yalondoolayo Frank amwogerako ku TV. Agenda abinnyonnyole bulungi. Kakati nentandika okukola mu Scoul nenkola. Kati at that time mkinana mu Museveni bwagenda wakola Amini ne bamugobako Abatanzania nga ndaba n'amaaso nga gy'oli ku Scoul eruzira manya Lugazi. Kati nenkola Amini n'avaako. Kati bw'aba avaako n'asimba ebintu ebyuma bye mu Lugazi town wali ku paaka. N'ayogera n'abantu even n'abagaana tugamba temufaayo. Kampala is still in our hands, but he's running away. Bamutwala. N'atadda mpaka zaawe. Nenkola kati Museveni bw'ayingira eri I lost that job. Ku Scoul. The young Minister of Internal Affairs. That one is gone and it is paining me so much. Kwakati I would be a retired officer. Big woman. Pension. Ngandya ku pension. Kakati ogone kinaana okulonda kubaddewo. Okulonda kubaddewo wendi. Mwami Museveni agambye nze sikkaanya nabyo. Sikkaanya n'ateekawo ne gunde ne ekibiina ekiki. Yasooka eky'ebyobufuzi UPM. UPM. N'afuna siiti mu Parliament. Naye tebyagenda ebyo mu maaso ne yeesogga nsigo. Kinaana mu gumu February. Gy'oli ku Scoul. Gye ndi ku Scoul ontunula n'amaaso. Secretary Felly. I was working for the group financial controller. Waliwo amaanyi. Yeah, when I went to that company, I started with 1,800. At that time it was a lot of money. Siringi 1,800. Zaali sente. Gundi abaana bange bwe balaba mami bwe buno obusente bwe watandikira konze hoho zaali nyingi. Ku muvubuka atandise okukola. Kujja kunti ate natandika buto bintu bwe natandise nabyo mberese Kampala. Nenkola. Kati kinaana mu musajja bw'amala okugenda mu nsiko. Niwo tabaawo ekyannyo. Kiriawo. Naye it was all of a sudden people waliwo aba intelligence ba manya ba obote at that time bali babayita ba NASA anga bufuuka butonga buno bwa magobo
Magobona ali ku kamera. Magobo Mbalaba myaka 20 we batyo. Naye my dear Frank. Abaana bali bakamba. Abaana ne bajja ne basanga management ya Scoul nga bali mu boardroom bali mu meeting. They did not mind invading Scoul and picking whoever they wanted. We had someone had listed 79 Westerners. And then I didn't know about the Bagandas. Bebafanga nyo at Museveni olw'okuba Western Western Muchiga Munyankole Munyoro mainly Ankole. Ankole kunjiri Mbarara. Bababuuze bikyolo bya Museveni. Teri kubuuza where is Museveni. Yeiko wapi? Otaleta yeye. Kikino mafranka. Temumanyi byamutwala mu nsi ko. Tetumanyi. Temumulabanga nako. Ovu nga simulabanga nako face to face. Ntuba namulengedde wali. Nasooka okulaba Museveni ng'ali mu parliament building wano ng'ataddemu olukungaana olwo yeeyanjula ndowooza atandika kweyanjula mu bantu. Ng'ayambadde kawunda suit yali yakulima. Luno nga kyebajje bawambe. Ng'akase kinana mu mukaaga. January awo bwoti. Awo ng'akyajja awambe. Ng'akasajja katini. Museveni yali mutono. Mulaba mu bifaananyi. Lwosooka gwe mulaba. Lwosooka okumulaba. Good enough. Olw'okuba nti saali mu politics anyway. Yeah. I wasn't in politics. Olukungaana olwo mainly lwalimu abakyala. That's when I started seeing Museveni. Kati ne tutambuzaawo February, March, April, July 27th. Ogwa Felly Bamwanga ne luyingirawo. 81. Katujja otandikirawo mu July wa 81. Tuwaye kyagenda mu maaso katukomewo. Keyeyongereyo Tuwaye tuline mukyala Felly Bamwanga. Bamwanga lya bufumbo naye ngeri lyennyini nshemereyo. Okay. 81 July. Abavubuka bakomyewo ku Scoul. Akomyewo ku Scoul. Lugazi. Basoose kutabaala ab'omu town. Ab'omu town abo saabamanya. Mu Lugazi awo. Naye nga baali bangi abo bafe. Era nga ba Westerner. Awo Baganda awo bayingirawo. Bayoola buyoozi kikwekwetu. Ba Westerner baali ba 79 mu Scoul. Mwokka. Anduguma engineering. Kaakati abaana ne bajja. Nalinge nakazaala omwana wange nga muto, omwana wange w'obuwala myezi 3. Namuzaala mu February. Kati nga maze 3 days nvudde mu maternity leave. Mba nyambuka ngenda ku branchinga kugenda mu office yange yali etuna direct in the road as you go to school to the offices. Nempulira empewo y'amaanyi nnyo ng'ennyogoga nnyo. Neja nenkuba nenekanga. Kumbi it is warning me I'm going to get a problem. I continued walking. I reached the office at that time. Nga ban transferring nga nkola mu factory. Nkolera musajja munyoro bamuyita Peter Chanda. Kati nali n'abavubuka one of those yampa amagezi okuresigninga nga banywera chai mu office yange. Twali twakamala kunywa chai. Naye ngenda okola obuvubuka busatu nga bujja. One of them nga mumanyi nga na mukwano gwabaze bamuyita Nyende. Ne bajja ne bambuza where is your boss? Nembagamba ali mu factory. We want you tell him Uganda Police Lugazi bamwagala. Nenkwata kanoti nempandiika nenkawa messenger wange akamutwalira. Omwana ndowooza bwe yakawa Peter n'amanya nti gubaze ogugwe. Yamaze ddo okubiwulira. Peter Chanda. Ndowooza ng'agawulidde. Gavudde mu tawuni. Ngambo zaayitingana. Ng'abulawo. Saamulaba. Office yayita manju. Mu dakiika nga less than 5. Where is your boss? Why is he come? Nemugamba ajja.
ate omwana n'amutumye nga mwawe muli nagenda okulaba munga ajjayo emundu n'aginteeka wano omulala n'aginteeka wano bakujja twende bakutte tuyingidde mu factory olwo nga gundi naseeno nga yayimployinga obuvubukavubuka ne mu factory mwe tukola nga mwe bali mu Scoul butambula ne bupisitaawo ndowooza kati ne bateeka kamu ku main gate eyingira factory eyingira ku offices baketta buli ayingira n'afuluma kati ne bateeka n'akalala akayingirira ddala mu factory munda bampisiza akali mu factory tuyise mu factory nga bansamba bwengwa ne tugenda mu general store kwoloba general store kunoonya boss Kyanda batuuka ne bakuba amasasi mangi nnyo omusiringi ne bakwatamu akavubu bankute ne kamesenja kange kali eyatutaaka baluwa gitwakasanga akavubu kaako kaali kateeso tugenze naye ku poliisi naye ate ye bamulirizinga naddayo. I don't know whether he's still alive. Kakati Kyanda bwababula yingira motoka yali agipasikinze wali mu yali eya Kyanda tuyingidde motoka ya Kyanda tugenze wa Kyanda yali asola kumpi n'emeta tuyingiddeyo tusanze muka Kyanda yalina nalongo agoya kawunga akaroka asawa lunch y'abaana mutabani we bali bamuyitaleewo bwensuubira nti ayinza okubanga leewo Kyanda Leopold Kyanda oyo bwensuubira bwenti kuba baali bamuyitaleewo nagenze bamuwadde oluyi nyina bamuwadde olulala akaroba kajjudde bakalidde bagenze mu nju fujjo nalyo balina balya n'emmere y'abannansi bagijjula babimaze ebyo bapiikinzeeyo bye baagala mu nju batadde mu moto mu buutu twambuse tugenze ku police station ne waka yababula Kyanda tebamusanga Kyanda teyadda waka Kyanda najja kumulaba after many months tuuza nga nateera okuwona kuba nalwala for 6 months kati mugenze ku poliisi tugenze ku poliisi Lugazi bali kunsamba ndi bakulula bukurusi olwo bagamba kiki ekikukwasa Museveni yiko wapi Nze tewaali kintu kye bambuuza kirala okujjako okumbuuza Kyanda boso wange ebya Kyanda bwe byafa kati otubuulira Museveni. The question was Museveni all that time up to the time I left I came back tugenze bantadde mu counter ntudde wansi nagenda okulengera wansi Lugazi police station nendaba omuvubuka bali bamuyita Kerebu tulyabibaasa Kalebu tulyabibaasa naye it so happened nti yali ava ku kyalo kimu neebaze Kabaale era nga bamanyigane nga bamukwano nga baali bafoominga ekibiina nga Lugazi yonna covering Lugazi yonna nga kya bakiyise muno mukabi kakati ekibiina ekyo abaanasa ne bakitaaninga nti kyali kyasolooza sente za Museveni mu nsiko kino ekya Kalebu tulyabibaasa kyekimukwasa ekibiina olwono when they invented Uguma yali akola mu Uguma n'agenda n'adduka neyeekweka mu byuma eyo emabega wa factory gye bamukukunula balyoka bakuba oyo mwana wange ne bakuba tulyabibaasa ne bamwambula ne bamuleka bukunya ne andaweya ne bagimugjamu ne ku poliisi wamusangawo nga tali mu ngoye yansangawo ye yakusangawo ngenda okulaba nengamba banange kiki mu mutima gwange tulyabibaasa yali ayambadde kawunda suit ya black koro yajja n'omukono guno nothing more no shoes no clothes on his body naye nga yali mupya mu Uguma kakati Uguma bamukubye oluyiya manya gundi tulyabibaasa nsanze mu counter nali nyambala spectacles
spectacles ezo natandika okuzambala nga ndi senior 2 nasomera Immaculate Heart Girls Senior Secondary School in Kunjiri nebazi ankuba oluyineza nesiserengeta agenda kuserengera ngeweri busasangiriza munange nebatuteeka mu motoka ya mukama wange twagiye kugeno sowa gwe ne Kalebu nze ne Kalebu bali babatute dda mu Scoul bakwata abalala nga bameka ntoto bwe twatu during the torture nga bawa report bakama baabwe nawulira bagamba nti we have so far captured 27 people. Naye among the 27 people, I am the only one that came back. Abalala ne guno gwaka Up to today. Kakati fast forward babalese wa Kampala babatutewa batute mu mabira basokeza batute wange awaka jukira nakazara muwara wange baby Emily na wali wuli mulabi Emily kati mukazi mukuru batute wange ndi nakawu that means you still nakaweli by tuyingide kati bari interested mu bintu mwami wo yaliwa kakati bwe bayingira uguma yali akola nekerebu wali bwe baba invadinga ne baduka Saddam kumulaba until after 6 months ngamaze kuwona waka banoonyeza ebintu banoonya ki whatever they wanted plates nalina kabadange judde ebintu plates bed covers whatever they wanted ne bayoola kwega baali babyakolinda naye ng'era babbi kyokka bannaye munange enseera byebintu eno nga awo nga tuvaawo olwo nensanga emiringa yeebase bebi naye n'akawala nga nakajja mu kyalo Lukunjiri nga ke kamulera akawala bami nga kagezi kati bwe bayiwa mu nju muno bayiwa 4 bwe bayiwa mu nju muno okukima ebintu akawala nekimane bitu escape the maid to my neighbor's house bwe yatuuka yayingira ekisenge yasanga ekisenge kya neighbor wange nga kiguli nayingirayo ne bayingira wansi w'ekitanda ne Emily was a fat girl nga Kumukaabya era teyakaaba tebamanya or before she took off to my neighbor's room basooka kukwata Emily n'okumujja mu buliri kumanya nga abantu abo bali bruto nibakwata omwana wange w'emyezi 3 nibamukasuka mu sefuriya y'amazzi enene nnyo yabeeranga kutaapu permanent agocha mabisi yali kutaapu ngejjudde amazzi adrowning afiiremu omwana kwe kudduka n'amuyoola maybe yavaayo gye yali yeekwesa. I don't know where that girl is. Kala I love that girl. Mu mutima wange yanunula Emily yanunula omwana oyo kakati bwe bamala okupikinga bye baagala netugenda olwo oli ku mpingu tewali mpingu tugenze ewa Kiripo yali asula mu fulaati mukazi we yakazaala omwana nakalira takanaba kuva ku mwana Kalebu ngera akyali bwerere ngakyali bwe of course era yafaali bwerere bagenze tutuuseyo era nayo bakubyeyo amasasi newange bakubayo omukazi bamusanze twamusanga ayonsa mwana bamuwadde oluyi Kalebu iko wapi koye ndi wuyo bamulese just ku confirming nti gwe bakutte yeye n'abagamba nti wuyo omukazi olite yakaba nakaba ngalabye bawe ngali bukunya obo kyakaaba awo byo kiseera kiba kyantiisa police station Lugazi kati bwe wamala kuleta Kalebu olwo bino bye bayoddewo nabyo batadde mu motoka eyakyanda era yeyantwala era yeyankomyawo Lugazi ku poliisi Lugazi tuvuddeyo eno kabadde kavanyuma k'okuyita ewange kati tweyongerayo Mabira twagenda okutuuka Mabira nga the area was bigger than this one
Meat like this. Bangamba yali mukwafu nnyo ng'ekibira kikwafu. Ani akugamba? Mbiwulira. Bali n'abantu baali bantu bali. Emmotoka bagireka waawo naye sijja kulimba nti gundi Frank nti emmotoka yiyo eyitawo nti twayita wano. Babajja ku kkubo ne babazza ebbali. Ntuyingira munda. Tutuukayo ne tusangayo lorries and lorries of dead bodies. Abamu nga bakyali balamu. Abantu. Ne bakwatanga ebiti ne babisongola bwe bati. Ne babiteekako Franka. Nga bakikutunga kuli. Batunga kuli oli mulamu. Olwo batugamba batulese to see what is going to happen to us. Otyo. Mpaka akati bwe kajura nakalala. Nga bapanze kuli bapanze kuli. Kyokka jjukira bakupangako oli mulamu. Bakulekawo wonoofiira. Kaakati bwe twatuuka eyo ettima nga lyali ly'amaanyi nnyo eryo. Omusirikale n'aŋŋamba nti ennyonta ekuluma konze no you lie down face upwards. Awali abafu. Awo n'asumulula empale n'atandika okufuka mu kamwa kange. N'aŋŋamba nti ate togeza naye ndaba nga ofuja mira. And I did. Comfortably, I did. N'agenda ku mulambo n'asala ekifi enjala ekuluma, and I comfortably chewed the chifi and I ate, swallowed it. Byonyumya bya ddala. Bwe mbalaba abaana bavuka Museveni aruddeko Museveni. What is important? Kulwako oba kufugibwa bulungi. Kuvaako bakola development. Kuvaako oba kubeera muntu mulamu. What happened? Ebya Museveni. Kiki ekiddako awo? Ekiddako kale Buwali. Kale Buwali naye nti bamuwadde. Naye bamuwadde. Kati batukurudi. Tuzeeyo. Mu motoka? Tuzeeyo mu motoka. Bagivuze. Tutwa namanvi. Same thing in namanvi. Wano mu industry ya kati. Wenda bebizimbe ebyo. Francis senga kyali kisoboka. If it was possible. Oruguudo luno okuviira wano okufuluma emabira. Bali lugaddewo. Kuba seetaaga kuyita mu magulu. Kujjukiza bingi. Naye good enough. Simanyi nti nayita wano oba nayita wano. Mmanyi nti twayita ku mukono guno left. Tuddayo. Twali ku left. Tugenze namanve tuvuddeyo. Namanve era babalaga bafu. Bye kimu n'okunywa n'okulya. Tugenzeewa Nakasero. Jjukira Nakasero. Amini yattirangayo abantu. Wano waliga State Research Bureau. Kakati eno NASA. It was a certain ekifo nabo tebakiggalawo baasigala bakikozesa. Simanyi oba kyali ekyo naye twali mu Nakasero. In a certain big building. Nga safe house bwetyo. Ndowooza. Kakati ne batuusa. Mu ofiisi yange sikugambye nti twavaayo nga twakanywa caayi. Ya ssaawa 4. Batandika okutukuba zaalinga ssaawa 7. Nakasero. Tokyalinga mwana wange up to 6. Katujja mu kitundu ekyokusatu. Kegende maaso Tuwaye wetuli ne mukyala Felly Bamwanga atunyumizaako ebimu ebitonotono kwebyo ebyamutuukako mu 1981. Babakutte bababuuza Museveni ebiseera bye yali yakatandika obuyeekera mu bitundu ebya Luweero. Ekibiina kyali kitandise National Resistance Army. Naye nga be babuuza Felly n'abalala tebalina kye bakimanyiiko. Muli Nakasero. Tuli Nakasero. Babatusaayo ssaawa 7. Atuusaayo ssaawa 7. Ne batandika okubakuba. Kukola kye baagala. Olwo bakuba bakubuuza Museveni aliwo.
iko wapi? Teri kintu kirala kye batubuuza okujja ko Museveni iko wapi? Museveni aliwa? Abantu ne bwe bakyawa Oluswayiri e Uganda. Oluswayiri abantu balukoleddemu balukolera mu nnyo ebikolobero by'amaanyi, kubanga baali bamanyi n'okuyingira mu gundi mu maka g'abantu. Basanga Franka n'abaana be ne bagamba Franka ne yeebaka ku baana be, ne bamala kwebaka ne bamugamba aleeta amazzi n'ebbaafu. Franka n'abaana be n'omukazi we ne banaaba amazzi, Franka n'aganywa. Sawa 10 okutuuka sawa 12 bakuba. Kati nagenda okuwulira nga tebana bakugenda bamaze okutukuba. Mu mido y'okutukuba waliwo ekintu we basima ne bakolawo sotovu ng'ebbaafu y'omunju, nga mulimu amazzi galimu buli kikyafu kya buli nsi. Basoboka batuteeka omwo nga bwo as if you are swimming. Ne bamala ekyo ne batuza mu ka certain place. Kerebu n'abanga ali mu nsonda eno, nze ndi mweno. Naye nga bwe bamukubanga ng'arajana nga nkuba y'eriiso mba nkuba y'eriiso, akati ne kava eri ewa Kerebu ne kewonoona eriiso lino nga bakuba. Era lyampisa bubi up to today. Ekiti kyalifumita munda kali kati ne kalifumita wansi, kafumita naye ate mugude nafunika vaamu tekalekamu kati kafumita bufumisi naye obulumi. Kakati olwamala ekyo kamanda waabwe n'abagamba nti oyo buuka omugwe ku lubuto aliwa Kalebu. Buuka omugwe ku lubuto asituke agende mu motoka eyakyanda. Era omusirikale bw'atyo bwe yeetuga n'agwa ku Kerebu agenda okolera nga kyenda. Era Kerebu yayingira emotoka yakyanda ng'ekyenda kireebeta. Ng'olaba? Nga ndaba. Kerebu ne bamutwala. Before they left, ne bangamba nti bw'owulira nga emotoka eno ekomyewo, kneel down and say your last prayer. Nti wetuna olubaagala we baddira obabuulire Museveni wajali, otherwise wajali. Kakati kye bakola Kalebu yawona. Ate yawona atya? Tebaddanga mukumulaba. Era some 2-3-4 years ago waka Buganda we najja nga natandika okunyumya Kerebu. Nali nfumba n'enkomawo nenzija nemugamba omunyuma Kerebu tuli advance nti ye gw'oli muganda wa Kerebu nti yes. Kati bakugamba nti Kerebu ali bamulimba Kerebu wali babatwarako sente nyingi nnyo nga babalimba ne batunda ettaka lyabwe ne banoonya omuntu waabwe. Ne mugamba Mukama akulese ayagadde okome omanye ekituufu ekyaliwo. Kerebu taliyo. Kerebu yafa amulaba buuti. Bamutwala nga ebyenda byekulula. Tetwaddamu kulaba Kerebu up to today. Kale taliyo yafa. Olwo obwo bwaziba butya kuulu? Buziba. Kerebu bwamala okugenda waliwo omusirikale era nga muto ng'abaana bano, omusirikale ng'alina mu uniform bamusibiddemu. Omusirikale oyo yalino attached to Mubende omujasi, kati ng'alina omukazi azadde ensambya. Kati ne bamusanga ku Clock atambula ali ku kagaali agenda kulaba mukyala we mu ddwaliro waggulu wali ensambya. Anti ebyo simama unakwenda wapi unatoka wapi otyo kugadi identification Mubende attached to Mubende. Kati ate okola kye Kampala ekyo nga nakyo kikwasa Museveni wadde olina pass out yalina oyo ndowooza yalina omukazi we azadde omwana bamututte. Kakati Kerebu amala okugenda nga banyingiza mu ruumu oyo omwana mwali omusirikale ono. At that time
omusirikale omulimu gwe yakolanga gwali gwa rape naye omwana oyo did not rape me. I'm not going to tell lies. Oyo eyali akwatiddwa oyo gwe bansiba naye bamugamba buli gwe tuleeta muno nze nasangamu ye yeka n'akubuulira ebizibu bye byamukwasiza teyambuulira instead yansaasira nantunuulira after wamanya otya nti yali akwatiddwa ng'agenda kulaba mukyala we nanyumiza afterwards oluvannyuma kaakati ekiro nanyumiza ebyo ebyokukwatibwako netusula ne bagamba omukyala naye baali bamukwata naye nga ndowooza ne bamutocaringa nawona ne bamufuula hamedi waabwe nempulira nga bamuodaringa ankumira esigiri kuba nali nkankana nnyo ekiteeteeyi nga nzimbye nnyo it was a max nga kyayulika kyona up to mu nkwawa nga wenna oli mukyafu bitagambika anti tuva wali mumazi kati ndi mukukankana timumukumira esigiri omukazi nankumira esigiri nenjota esigiri nezikira. They pushed me to that boy's room again. Nebuziba. Nangamba. Mukyala. Olabika oli mwana muto. Olina omusajja. Nti olina abaana. Nti tina mbadde n'akazaala omwana owokubiri. Nagamba nti mama totya. Bagenda kurelizinga. Now kneel down. My advice to you, kneel down and pray. Call God. He's going to release you. At that time, abayogeranga oluzungu baali batono. Nemugamba nti God. Where was God when nga bankwata bino nga bituukawo? Where was he? Nagamba tuyogera bwotyo. Don't talk like that. Because wherever he is, he's looking at you. Saba. Omwana nambeerako saba bajja kurelizinga basaba lasire nensaba mu kiro ekyo na Francis nali simanyi yakusaba oluzo nali nazaalibwa mu maka nga makristaayo nga tata wange mubulizi wange okusaba to si kyekiri awo okisaako nnyo obudde nensaba to satisfy the boy, not God but the boy. Era nangamba saba nga mpulira sagala opulitending oyinza okunimba nensaba ne bukya nempulira nga njagala short call nenfuluma nga njavula omusirikale nangamba nti we bibi wekuja pata chai yako nga ndowooza nti oba chayi wakunywa kumbe repeating the torture. Naye fa mu maanyi ge g'obusajja kuba yali musajja nga mu myaka nga 5 eyo n'ekintu mu maanyi ge ag'ekisajja nampeereza nankuba kibooko Francis nemugamba nti taata sooka olinge oli musajja mukulu nti ye wendi kati mu myaka gyange ndi supposed either kubeera muwala wo oba mukazi wo muto oba mukamwana wo naye njaga nkusaba senga nali one of those people what would you do? Nagamba nti nali kusonyiye kunze taata nsonyiwa teyanyongera mboko nemugamba nti naye njagala kufuuyisa nangamba yingirawo Francis ng'eri toilet yazibanga tonaba kuzaalibwa ebisenge anti biseera biri ebisenge tebukyabiraba nvunyu ngenda okumala okufuuyisa and I entered cleanly crawling nenfuuyisa nenvaamu mu bukyafu obwo ngenda kuvamu nga zonna fast forward ebyaliwo byali bingi details zaali nnyingi awo naye wamalayo ennaku mmeka ennakaseera awo 4 days baŋŋamba nti batanga n'abantu ne babatereka omwo kakati nga sibanaba kundwelizinga lwali lunaku lwa kusatu abasirikale ba prisons batuleetera emmere saagirya nenjiweereza omuvuuka oli nga sifiiringa na hungry Frank
weetamiddwa buli kimu. Wulira ne Katonda yali yantama. Bantu tebanfulumizza nga bankulula. Banyambusiza amasitepusi kumbe bagenda kundwepinga. Bwe natuuka ne mutunuulira omusirikale ne mugamba nti naye gwe nga bw'ondaba gwendi ogenda kwebakawa. Tell me. Oli mukyafu wenna obika ebiwundu. Ndiko ebiwundu ndi mukyafu kyoka nzimbye ntya kyoka ndi mu bulume butya. Ne mugamba you are not going to rape me. Yasooka kunsaba olwansaba naye agala ne mugamba don't dare. Bambi baali balungi kambeebaze. Ekyo ne bakireka ne bansindika twali mu second floor nenserengeta ne kurungusa mpaka wali ne baddamu ne bansindika ne nzira ku first floor. Kati awo ne bazijawo ne bantwala mu ruumu eyalimu emirambo nga bagipanga nga bapanga akawunga. Tulina kasero. Kakati mbagala banteeke wali waggulu ku mirambo eri waggulu nga balowooza ofudde. Balowooza nfudde. I pretended. Weefuula nti ofudde. Neefuula nti nfudde. I pretended bantwala ebi. Kati bagamba I could not fit there because of ndi swollen nnyo space ntono. Ne bandeeta bantandise gunde leye empya wansi. Ne ngamba banteekeko emirambo. Naye ng'okuwunya okuli omwo. Nasangayo omukyala Kalule bamujja Lugazi. Yali musawo mu Scoul hospital. Yali akyali mulamu. Nga bamutadde omwo n'emirambo. Ndowooza oba naye she had pretended I don't know. Naye namulekamu. Kati bwe nalabanga ntandika leeya nemanya banteekako emirambo emirala. Nenkorora. Bado yiko muzima. Bado kufa. Oli nampura mugamba mujeeyo nti bamwagaza gundi Museveni. Bagala Museveni ajaba abarage Museveni waali. Ne bankurulayo. Ne baddamu ne bankurula ne bantwala mu ruumu. Bwe natuuka mu ruumu ne balaba nga ndi very weak. Abasajja abo ne ba deciding okunkolera obuliri mu room ya mwe baterekanga emundu mu amaromu balimu ebibox bingi binene ne babipanga ne bateekako ne burangiti zaali niyo ne bankolera obuliri nga buli very comfortable ne banteeka omwo ne bandika. Ono waddayo okumulaba mukyala Kalule ogwogambiwe yali mu mirambo. Kabwe banzije wa mukyala Kalule nzizeeyo wa mutabani wange oli yasaba nnyo Katonda ajja kuta kati gye banzijja ate ngende gye banzijja nga bwe nabasanga nga bwe mara okukolola kati ne banzizaayo omuvubuka after some minutes ne bankolera obuliri next room. Oli yali mwakalamu tewamanya biki byaddako up to now ne guno gwaka. Ne bwe ntuuka mugundi mu kali karumu ke bankolede nensolamu ekiro ekyokusatu kyakusatu following day kwe kunzira ekyokuna namara 3 days nenkoma okutya olunaku olwokuna kati ne banfulumya nagenda okuwula emotoka ng'esiba yatwala Kalebu wali waserengeta nga wano gwe waserengeta kati jukira bangamba nti bwe mpulira ng'ejja nsabe esaala era nensaba. Tutandikirawo ku Saturday jja tugira tukomaawo kubanga obudde bugenze tetuyinza kubimalayo. Munzikirize mukyala Felly Bamwanga akomewo omulundi omulala atumalireyo emboozi eyo. We tukomye nga motoka yatwala Kalebu ng'omusirikale abuusa amugudde ku lubuto ekomyewo awo n'otandika essaala. Ntandika essaala kale tunaddingana abatulaba naye katufuba obeerewo ku lw'omukaaga olujja abantu bamalireyo emboozi eyo. Tusanyuse webale nnyo webalire ddala. Nze Frank Walusimbi tunaddingana mulundi oguddako.